Abantu bane 12 tubasanze ku poliisi y'e Kawempe eyabakutte n'ennyama egambibwa okuba enzibe. Kigambibwa bano bagenze mu faamu y'omukyala Jole Mulondo nga mutuuze w'e Kanyogoga mu ggombolola y'Ekinuuka mu disitulikiti y'e Ntonde ne batwala ente ezisoba mu 6. Kigambibwa nti bano olwabba ente zino ne bazitematema ne baziteeka mu mmotoka zaabwe era nazo zisangiddwa ku poliisi y'e Kawempe nga ziboyeddwa. Bazijja eri Ntonde baziyingiza ekibuga nga bazitematema nga tebazibaaze maliba ne bazireetera mmotoka z'obuyonjo batuuka e Kampala ne bazikolamu sausage. Paulo Kayongo mutabani wa Mulondo agamba nti bano okukwatibwa bamala kukazaakaza abalaalo baabwe kwe kubalonkoma. Ebitongole by'okwerinda ne bitandika okunoonyereza nga bijja amawulire ku baliisa banoonyereza gye bazikuŋŋaanyiza bazitambuza batya e Kampala gye bazituusiza paka leero. Bano olubbe nti bazituusiza Bulenga kyokka Ibrahim Kakoza ssentebe w'e Bulenga agamba abantu bano abamanyi bulungi naye ekyokuba ababbi abadde takimanyi. Ekyo kyenyinza okugamba nti bye bakola bwe baba badde balina ente ezibbibwa zenga ssentebe badde sina kyekimanyi amanyi bakola ebintu byabwe mu makubo amalambulukufu. Ekisinga okumwewuunyisa nti balina empapula ez'abaweebwa ezibakkiriza okukola omulimu gw'okutema ennyama. Kubanzi kyemmanyi nti ebiwandiiko babirina ebibakkiriza okukola omulimu ogwo kubanga ne baddiso basiibawo ate nga ne layisinsi bagirina. Poliisi egamba okunoonyereza ku bubbi buno kukyagenda mu maaso okuzuula n'abantu abalala be babadde bakola nabo omulimu guno. Basuspects abamu babakutte bali 12 babadde Kawempe naye kati tugenda kubaweereza eri Lyantonde erina fayiri yaabwe bagenda okubatwala mu mbuga z'amateeka eyo. Bino we bijjidde ng'omukulembeze w'eggwanga yakawa ebiragiro ku poliisi obutawamwaganya yenna omubbi w'ente kwetaaya singa aba akwatiddwa. And I have banned the issue of police bonds. Any police personnel that gives a police bond to a village thief when the case is ready for trial will be held fully accountable. Wetuviiridde Kawempe ng'abantu bano baddiziddwayo eri Ntonde gye baddiza emisango ate emmotoka ezigambibwa okukozesebwa mu kutambuza ente zikyakuumibwa ku poliisi y'e Kawempe.